ngomanyi ntwala oyagala onna ntwala tuli babiri mu nsi y'omukwano teri yatuvuganya ntwala wanjoga wanyamba wanjerera kuba okutuuka gye ŋŋenda nakuwona singa wali tewanjoga osanga sandifunye mulungi onambita wamuwona kati waliwo omupya olinyange mpenjero nkuwe mmyufu nyange mpenjero nkuwe mmyufu omukwano gwo mweru wettuku okitegeera omukwano gwaffe ekyemanyi guli munda mu musaayi waliwo kaliko oleese kali nti wamuwona kati waliwo omupya nsula bwe nga sinaba kanso kwandaba profile yo bwedi walabeka eyange ngeje nagikozeemu genda ku shop media zange wona olabe era ntu bambuza baŋŋamba kikyo nembaga bannange okweyagaliza si kibi waliwo ekinene kabako neddumu nabye bakola bitono okweyagaliza si kibi oli waddemu okweyagaliza ekibagaza tunamaana kikuwa kabako neddumu nabye bakola bitono ku bitugenda okwekola na Aidah Mugo Mutereevu tubaaniriza nnyo nyini ddala erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuli ku Gulu Talent tubawa ebintu ebyenjawulo n'olunaku olwaleero nina omukyala gwe ndi naye alhamdulillah subhanallah gwe nsanze mu bitundu by'e Makindye eno naye Allah ayina engeri gy'atondamu abantu be kanzijeko obuwanyi buno nyongere okumwetegereza obulungi okimanyi namwe mumulaba abali eyo nyabo okikola otya okufaanananga ndabye omukyala walinga akupepetta in fact nabadde nina ebintu bibiri nga nyanzi tukole bizinensi nabo bansobola n'okuyimirira mu kukuba amanda nkukuba nembeeko wentuuka tushireke tusooke kyogambye ekiriwo ekya bizinensi omanyi nti bisobola okutambula ennyo obulungi ennyo nga singa bukya ku makya nga oli mu ddiini ki Aidah zonna nsinza Katonda akibaru Yamma tuyinza okumakinga ennyo singa bukeera ku makyanga Aidah akwataganya ne Muhammad waliwo kombinenzi obeerawo nga yakabi nekyo kisobola okumalamu amaanyi bwenzize mukyala ebintu byabadde akozesaako makeup kit nenenkana bwendi nebazebaze muneŋŋamba ono naamusobola nasobola nga okuba tabinaku emitwalo 2 ogwokuteeka obuteesi ku feesi nga tewakyaliyo enviiri kyoyingirira oba okiraba bagitegeera oguma abiru bwe kajja nate kyensinga okumanya labo ina amanya osobola okukeera ku makya osobola ozeeteekamu nange n'onteeka namu tugeze nga gwalina okunsingako nga sina kye nina kati nga nsigaliza ekyo awo sijja tuuka wali obaddeko mulaavu tenfuula kitagasa ate wali obaddeko mulaavu mu kitonde ekikazi kiriwo okuweebwa kitegeera bwe nkuwamba nto like sobola sangeeyo ati nkugamba nti nsobola sangeeyo akantu ne kanyumira nga kankatwalira omwami wange batuseebyo nti simanya yalina okunteekuki sintikuteekamu kisobola okujja naye nolaba lume nogamba ndala embeera gye ndi muntu y'omuvubuka ono talina bulungi wamma ne bwe nkutunuulira oba tolina bulungi oba nina wendi ebyo bibyo ekibuuzo kyange ekisooka nsose nekubuza nti wali obaddeko mulaavu ebyaddala si bino ebyammwe bino simayo genze kupafominga nosanga omuntu ku stage nakugirawe balina ogamba kisajja kiraka kiinamu kakyebeko wekintuusa ebyaddala kale obale baddeko mulaavu ebyaddala nga byaddala ngeri obeera n'omuntu mu mbeera ziri ezakabi nogamba ono omwana antuusa gyendaga embalala mpisawo nantuusiza ddala paka eri kupe kufuluma boda ya Congo akitegeera nga mutambula ne muyita emasaka ntuuka embalala ne mutoba ntuuka paka eri ku Congo gye mukalira buli munabeera nga alikiriya kale kyobanga lekituuseeko bwokeera ku makya sobola n'ofuna omuvubuka ng'amanyi bulungi alina omugo gw'omusa okutabula ebintu oyinza butamuteekamu yasigaliza ekintu ekyo obeebyo kola bukoze surprise ate nga surprise gyakola ogimanyi kaninde emyaka gyebyo ng'okeera ku makya n'ogenda kusajja ino performing abakodde tugeze million mu emitwalo 5 n'okwatako agasatu n'ogamuwa kati yena kyakola n'akwatako emitwalo ng'etaano oba 10 nakola ka surprise n'akakudiza n'owulira ng'ofa bufi omwego nga ne gukulinya awo sijjatuuka mpozi nga ndi mu 5 eyo kati abakazi betulaba ennaku zino abamukyala mukulu naye nga alina akalenzi ke ka myaka 2 kati nga akateekamu kati kaninde egyo emyaka ndowooza naye kati neze kimanyi mutima gwange gwenkyentandiseeko n'ebirooto ebinjira ennaku zino bwe binanga bitambudde bulungi nga bwe bitambula ngenda kukwambusa ensozi nga tebwe nkukkiriza mu bikko awakanye kikafuwe soka obuziku wamma tuze mu lugambo
Ngo bitadde ko bali wala kalina bulungi. Wama abalabi bafa balungi mwe bali kubeera yamanya nze Aidah Mugo. Aidah Mugo singo banga teweyanjudde ko toyanjuleko ko mu ngeri eri ya music oli back stage ni bakugamba gotuleeta kati kasooke okitegedde kyentegeeza ani gotuleeta bakode microphone Aidah Mugo waliwo eri kweyanjula ng'oba waamu ngomanyi ntwala oyagala onna ntwala tuli babiri mu nsi y'omukwano teri yatuvuganya ntwala wanjoga wanyamba wanjerera kuba okutuuka gye ŋŋenda nakuwona singa wali tewanjoga osanga sandifunye mulungi onambita wamuwona kati waliwo omupya oli nyange mpenjero nkuwe mmyufu nyange mpenjero nkuwe mmyufu omukwano gwo mweru wettuku okitegeera omukwano gwaffe ekyomanyi guli munda mu musaayi waliwo kaliko oleese kali nti wamuwona kati waliwo omupya nsula bwe nga sinaba kansoka ndaba profile yo bwedi walabeka eyange ngeje nagikozeemu genda ku shop media zange wona olabe era abantu bambuza baŋŋamba kiki nembaga bannange okweyagaliza si kibi waliwo ekinene kabako neddumu nabye bakola bitono okweyagaliza si kibi oli waddemu okweyagaliza ekibagenda tunamaana nakikuwa kabako neddumu nabye bakola bitono ku bitugenda okwekola na Aidah Mugo tukusabire Aidah Mugo muyimbi ayimba style ki bagiyita batya tugimanyi nyimba gwe bayimbira buyimbizi nnyimba oluzze ne lunyumira lwenyimba kati banyimba style kisigimu especially as I love alhamdulillah ebintu bya music Aidah Mugo obitandika otya bijja bitya bijja dda nga nsoma nga ndi muto iyo baby class top class nga nyimba yenyingi engeri gyonda no munange amanyi doozi yange ndowooza terisukka nnyo simanyi nnyo n'erinyuma engeri gyogenda mu ngeri saakala linyuma ate Allah yakuwa ebintu bingi nnyo eriiso najja nakuwa gaapu wano kyabula simanyi kyabulira simanyi yakibba limpo yange oba nti yagibba yabula ejja kudda kirabika ebadde bikuluusanya n'oli gwe wawona naye kati waliwo omupya zze maki ekitegeeza nga olina akazigo n'ebiiso olina limpo kagamba katonda abagonnomoledde ettamanga alhamdulillah era okwesudiya anesudiye bannange olinavaawo nga muvuma kyewaana ki kiraba agatama gange nze ate n'abava mu buvumi agatama nze ate bongera kunsanyusa bo bakubemu akafaananyi bwe balabidde lino eryawano ngaettamanga alhamdulillah olwo malayo ekikingo sirisa obusirisa okay tujire music yaha music bwe nava mu ssomero nga nkuze ennyimba ku ssomero wonna kuze ennyimba mbeereka nga oli mu kigo naaba n'oyimba n'olekaana oyoza ebintu olekaanira abantu okitegeera kakitegeeza okuyimba part of me nti newemba siri mu kuyimba mu studio ku gundi nemba nkola mirimu gyange bwera owulira omuntu alekaana kitegeera kati nyimbi kuva dda olutandika ddi okubeera professional ogambe nti kati ntandise music professional Eagles production ng'eyawukanye omwami Jeffrey Taya n'ayita nti bannange njagalayo abawala abamanyi okuyimba ngubaguba olwo wali ludda waki ofunire ebirango muno mu makindi oli nzaalo ya muno mwenkulidde kuva nga ntegeera mwendi mu makindye kati simanyiyo nti naliko mu kyalo emyaka gyolina gyomaze mu kibuga oli mwana wa site kaŋŋambe bwentyo do twava mu kyalo Gomba but nali muto ne tujja nkulidde wano makindi ekitegeeza eri Eagles ennene enkadde bwe yayawukana eryali essanyu yammwe n'abayita teryali ssanyu but of course era bw'oba ogenda kifunamu ekirungi gwe kyoyagala liba ssanyu kuba singa teyayawukana osanga singa sayingira music singa ndi mirimu gyange mirala naye bwe bayawukana nenzija waliwo omulenzi bamuyita Silver Fumbe yali mukwano gwange najja nagamba Aidah osobola okikola manyi osobola olina eddoboozi eddungi jangu ogenda ogezeeko kitegeera nantwala paka ku dance floor netuwalampa stage senateeta mpalampa stage nabanga ayimba nenyimba olwo
wayimba luyimba ki kolekayo dadi Joyce obweddanze ndieno ninze ebirowoozo bindi wala nga nze nandyawo ntawa watu yanguwangako ne tulya okimanyi nti omwana akaaba bw'aba takulabyeko Junior emmere ne caayi tayagala koza akayimba kani kusaasira Catherine kusaasira yes nyimba akayimba akalala kali ka Mariam Dagire kiki yonvuma bakosivuganye nawe bigambo byange si bingi omwana yasima ebyo byenkola kibeera olwomaliriza waliwo bajjaji tabero yaliwo tendo yaliwo waliwo mwami batte waliwo mwami yawe waliwo yes waliwo mwami Joan Takawalya waliwo bali bangi Alex mukulu teyaliko teyaliko kati bali bangi nenyimbamu ne bakyagala kyenkoze ne banziza eri amala ne bansunsulamu Saakasengejja kagenda bwagenda okuggwera kugenda ku Bat Valley mu finals era nempitawo then notandika okubanga tutandika endongo eri serious kangambewo ntyo okuyiga byonna kusoma okusoma kutya anti bwobeera mu industry otandika osoma embeera buli kimu kuba oba mupya kati bwoba mupya kitegeeza buli kimu kipya gy'oli olina otandika osoma embeera z'ababirimu like beeyisa batya oyambala otya okitegeera ebikome byemugenda okusanga yes olina osoma like amaloboozi vokali nkoze ntya eddoboozi like neyambye ntya likule kuba twajja mato nga ne bwogenda mu studio buli kanga akaana mukama waffe n'atuyambako n'atuyigiriza n'atutraininga nnyo era mwebaza mwami Jofretaya yatutraininga nnyo okulaba nga tuyiga byatuwa tetumanyi okutuuka wano wetuli awo obulamu wabusanga otya by the way mwe mwabeera nga mu New Eagles mwali contract byali bitya mwina mwasayinga twabeera mu New Eagles nga tulimu as a family ng'abantu abaagala so temwali nga contract teri n'omu yasaninga contract nti twabeeramu nga tetulina contract but nga tukyagala nga gwe bonagenda ku mulimu ng'oyagala ojja n'ofuna family empya kati ne mwagalana mwenna ne mufuuka one family kati bwe twali nga tuli one family nga tweyagala nnyo era oli nga wakola ensobi onaawulira bubi okitegeera ne wadde era family zibaawo ne bebazadde abaana b'endembe bafuna ng'obutakkaanya bw'ebisomo temuyinza kwagalwa kirankanyi life yo yali etya omwabeera mu New Eagles yabeera teyali mbi nti wabayo wantu kati yadde family but waliwo biri ebitabo ate eringa family zawaka nti ku kibooko biki but wabaawo of course omuntu ayanguyira omuntu n'omuntu omuzibuzibu ne wabaawo okitegeera nti byonna bibaamu but ffe twali ndowooza family emu nti bw'ofuna obuzibu okubira muzeeyi n'omugamba muzeeyi kino nakino n'okubira mami n'omugamba mami ABCD okitegeera kati ne waliwo ebinene byinza okutulira munoga nzikira okusoomozebwa nafuna okusoomozebwa nga bwetubanga mugenze ku show okusoomozebwa olaba okusoomozebwa tekubulamu naddala mu kintu kyoba otandise nga kipya nti twatandika music nga tetumumanyi tetutambulangako kusula mu lodges kusulirira like Rolex okitegeera nituka time nga kyoyina okukola sente toyina sente za kulya kuba ne Rolex ogiguza sente but embeera nga tewali kyakulya n'osulira Rolex omala endongo nzibu naye ate simbi sigyevuma but ezibuwalamu of course kasita mutandika wano mu kutandika kuba buli kimu kiba kipya obimu oba toli used ku byo ebimu oba tobimanyi ng'olaba birabe kusula wano nawali buliri obukyafu biki bitya okitegeera kati ebimu nga bimenyamu naye with time omala nogenda n'obimanyiira n'omanya wano sijja sulawo njasula walinga n'akasente kagenda kakolaki ng'ogenda yes ofuna chances you're exposed bw'oba akatandika bw'oba ofuna omutwalo gumu of course osaasula mu lodge emitwalo ebiri
oba yamutwala era ogenda nnoonya y'ettaano oba ndyetya yezireeyo mu byalo okitegeera nga mulina kwegatta abantu nga bana mupangisa eruumu egi ekitamba mujjako bulungi mujjako emitwalo ebiri empangisa eruumu abantu nga bana ne mwebaka ne bukya nomugenda ne mukola ebirala ekitali kibi kuba muba mutambuza bulamu and that's life and history gwoba okola ki gwoba omakinga gwonanyumya kitegeera nti buli kimu kibamu okubonabona kwonanyumya nti nze saafuyita kakeeka abcd mulimu nosula mu baasi nosula mu motoka nga tolina wakusula nga ne sente ez'okupangisa ogenda osula tozirina olwo abakulu nga bali ludda olina sula mu motoka olwo nga abakulu kati ate obakubire nti sirina zakwebaka obeera olina okuyiya because olina oyiya noga omanyi kanebake mu motoka buke tugende tukola ebirala okay naye era nga tukyalire mu family biki ebyenjalo oyinza ogamba nti wabiyigirayo eyo just tukyali ku family ngaeyo bwe yali bingi nasobola tuwakooko ebimu ku binene bingi nnyo nti ebintu byesobola oyiga nga mubeera wamu butya bwokwata abantu bootakuze nabo ng'olabye balabe obasanze obusanze kangambe mu kkubo ne mweronda ne mufuuka one family ti buli omu aba n'obuzeebwe buli omu aba n'empisa ze but kumanya gundi alina abcd mukwata wenti gundi abcd mukwata wenti kitegeera kati n'oyiga bacreatinga batya emikwano nti ono bw'aba muzibu wano nina muyita wano kitegeera nomanya bwe bafuna emikwano nomanya bwe bakwata omubi n'omulungi nibwoyiga ebyo buli omu akwanguyira antoddamu nyigira muntu yenna gwokola naye kati toyiga abantu buli omu embeera ze ani era asinga obeera mukwano gwo eyo eyali asinga obeera mukwano gwange at first nga twakagenda mu egozi yali Caritas Caritas yali namaana alyoka Adam Golden yes nenga yatandikira mu Eagles yes twatandika fenna nti yali mukwano gwange nnyo tubeera fenna tusula fenna byonna ati bwe yagenda then mu Golden yes kati Sasha nga mukwano gwange my best friend wange until now she's my friend yes atana yali boyfriend you and the take eri mu kibiina eri ali sookera ddala bwe twayingira bwe tuti mukama waffe yatugamba bw'oba oyagala okukola ku mulimu obulungi ne bwe wataba wano ne bwe guba mulimu mulala toyagala nga patanawo kati okirese mu ekyo but kankunyonyole nakiri anti nakyo kankikunyonyole nti bwe yakitugamba nze nenkikwata nnyo nze nganze nenkikwata nnyo ate era nembiraba nobiraba waliwo abajja ne bayita bebandikomye nabirabanga of course bibaamu nga abaani abo sabogerawo nti nowe but bibaamu naawe gyokolera obimanyi nti bibaamu bapartners ne mutandika ate okwekwana biba bibi kuba bittira ggwe oba oli oba lwemunyiize omukummwe aba tagenda kukola olw'okuba gwe oli ku mulimu okitegeera nabyo nga si birungi ekyo nakyo nenkiyiga nti okwagala ku mulimu kibi then abalenzi bonna baali mikwano gyange andi bw'osanga omulenzi yenna nombuuza oyo muwala abcd era jagamba oyo muwala wa low feet nnyo ani gwe nze wali wa low feet nnyo ano omuntu yenna ninaka akantwe ng'alinayo ka grudge eyo ti n'oyo omuwala abcd balina okwogera naye olw'omuwala gwe woogerako ennyo buli omu anti n'embeera ze kyegambye sinafuna kyansi enyumyamuko nnyo naye bya nnyo naye tomanyi osanga tonanyinza okumpa kyansi ojja mufuna naye babadde tebatera kwogerako eri kozi nga njogerako birungi bye mumukoledde of course oli nga ali njogerako birungi byenamukolerako nti ndi waddala tolina lugambo siri mukuusa simanyi geya simanyi kukola ku muntu lugambo simanyi ku okitegeera obwo obuntu
Okay. Kitegeeza mu basajja ababakwana nga boyfriend mwayinanga beebweru because kyomutwera ino bawo. Of course. Ate lwaki oba oyagala w'ekibiina nga weebweru gyali. Weebweru gyali. Alhamdulillah. Okay. The New Eagles yaliwo okumala time. Omaze banga. New Eagles tenavaawo. New Eagles ekyaliwo just lwakuba endongo baagikwata. Erimu abantu abalimu. Mwetuli. Mwoli. Mwendi. Okyali mu New Eagles nani omulala? Nze. Bettina, Rachel, Jemima, Alicia, Kadeya, ani omulala. Naye engeri gye mukola mwaka yakyukamu nko buli mukati alina okwekolera ku waka. Of course, yes. Byakyuka buli omu yeekolera era oli bw'aba alina manager we tekigaana. So bane manager tula table ne management eri oba just mumukola bukozi. Nze bwe tukisooka ne twogera nze ne manager oyo ne tukkiriziganya ku biki bye tuba twogeddeko. Ningina ne mu introduce nga wa mukama wange ne mugamba ono agenda kubeera manager wange nga nnyambako ABCD. Bwe tuba ne shows za New Eagles tsuke tugenda ne tukola ne mukola namwe tuba neza fera tugenda ne tukola. Ko namwe era abalabo yogerako n'abasinga obuli balina abantu kati bebakola nabo nga n'abamumba manyi kuba munange bakwano bange akatinitini tebalina buzibu ekyo kyasalwawo mukama waffe. Kuba kyembadde ngenda okuddamu kubuuza nkugambye nti wavaayo kiki what went wrong okiraba naye so kitegeeze kyobeera obeera okiyise ebbali ne life eri etya kati right now embeera gye tulimu ogiraba eno life mukama mwebaza bulamu bulungi tanaleeta ndwadde era tusaba azongereyo zigende zife azijje mu Uganda yaffe tube balamu tube corona free nga corona takyalimu tuddemu tukole emirimu gyaffe nga bwe gyalinga yesu. Anendooza gwe embeera tekuyizinira kunyiga kuba wamamu abantu abali abatulaba ddala wesa okukiriza ti omwala ono covid yamukubye nga abatugwawo bugwe naffe atukubye kubanga nze siri bulaaya nti ndi bweru wa Uganda bwakukuba bwankuba just lwakuba Katonda nti emibiri gyawukana ogwange guyinza oba nga weeguli nga bwe guli nga teguyibwa mbeera mbeera newejja negukuba gusigalawo nga aye wabaawo olinga embeera bwejja nemuyitamu nga aggwawo. Yes, kati mukama mwebaza omubiri gwange weeguli nga bwe guli bati embeera ffenna mbi nnyo n'okusinga bwe balowooza nga bwe babalaba. Yes, mbi kubanga tetukyayimba ne businesses ze twali twakolako essaawa eno tezitambula bulungi. Ate business ki ndala z'okola bw'oba? Ntunda engoye paka nkadde mall room M40 paka nkadde mall nambawo obugoye abakyala abaami nedda. Otunda z'abakyala bo? Ntunda z'abakyala but n'omwami bw'oba ontuukiridde nsobola okufunira ebirungi. Tegeza Saturday oba Monday Friday obaayo? Monday to Saturday beerayo buli lunaku paka nkadde mall room M40. Kandabe nja kujjukira lumuwani wekaawo nga tutegedde ogaye bannange kyekigudde mu ggwanga. Okay, ate biki byokola mbuddeko obuddembe mbaka kufumba kulongoosa kwoza kola ki of course ng'omuntu obeere waka ng'omukyala omufumbo ng'omuntu bw'obeere waka olina just boyfriend? Siri bwe namuleeta era nja mubagamba nti abange omwana tuwuuno. Naye lwaki abawala especially mwabali mu bintu bino the music bapresenta abaani temwogera okuba boyfriend kumira mu bajja kujja with time bina ebintu obiraba gye baba bayamba kale goba tolina kanzikirize ne walwa babanya ekintu ekisinga ogaana abantu okulaga abantu baabwe disappointments amulaga ne bane baawukana agenda mulaga leero mu covid 2021 2022 nga tali naye abalaga omulala mutandike mwezi nnyo era mwe bennyini mwe muwoza olufumbirwa ddi mwe bennyini bwe babakyawa n'owoza ozunga nnyo kitegeera namwe banamawulire temwetuuzaako ate batya oli olumukyawa misinde alo wamukyaye okitegeera ebyo bibi kati bwensibayo basirina n'embeera eyo oba muba nabo naye ng'okimanyi ono contract eyinza okuggwako ng'omwaka guno ng'omanyi waliwo emugenda tukamukono. Andi abantu babadde bonna emyaka nga gwe tosaakukiriza. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
nga osanga oli nagamba nti ndudde naye emyaka wegite ate osobola kukkiriza bati nga takulagangako nti ono obalanga abamu babatwalako asinga omwogera mawulire n'omulaga omuntu gwe banaatwala newomusako security nti bakuumi anti omulaga nti ono lyamulumbako ng'akimanyi nti yayina omuntu naye omusajja akugamba nti kati mbadde simanyi angambye simanyi nankubadde yali abalabyeko nga muli mwenna naye kati gwekyokoli n'omuwa security n'omulaga eri abantu nti yoli kati oyinza okuzanyira ku ddumuna tulina gye tuva oyinza okuzanyira ku ddumuna oyinza ozinyanyira kukaba ku ddumuna nga ogambira ddumuna ono engeri ayogeramu ng'akola bulayivulu we kati essaawa eno okyogera kuba tebannekyawa naye we bunakyanga beekyaye mwe bennyini mwe mujja okugira twamulabirawo nga tajja banaye emmwe mawulire kiba kizibu kuba bimukubawo ku mmeeza abantu ne bamumanya mulinde kwanjula nga mwanjudde ogenda kumwanjula alhamdulillah bwenna mwanjula ne mbayita temuddamu kumbuuza ekyo muba mukitegedde nti yooyo ebbanga lyomaze ng'oyimba biki byinza okusongako n'ogamba kale nga ggwe oganyine manyinyiza eri katonda generale wali twabadde munda mu famire eginali n'ogamba alhamdulillah kale omaze ebbanga ki okusooka tenigeze maze ebbanga ki because lyomaze mu music twatandika 2014 twayingira nigeze 2014 nenfulumya akayimba kange akasooka 2016 kebayitani ntwala Womanyi ntwala oyagala wonna ntwala tuli babiri mu nsi y'omukwano teri yatuvuganya 2016 nenkafulumya kati kamaze emyaka emeka ku mpewo bane ekyenjagala ku muziki wamwe tamala takaddiwa ebulungi bwe tagwako buli lwomuwulira nayo nyimba nantwala nanze naawe namutima gwange to pretendinga ate tobeera kyotali beera gwe n'ekyo katonda ajja kublessingiramu ekyo but gyoko mu kwefuula kyotali bantu batandika okugamba afekinga kitegeera akifekinga ayagala okukola nga gundi atandise okukoppa gundi ekitegeera abantu bajajinga abo bemulaba bafaani baffe balungi nnyo tubaagala nnyo naye bajajinga nnyo ale gye bakoma okujajinga n'okukukyawa kati kola kikyo yimba nga ggwe ojjenga ggwe oyambalenga ggwe byonna kola nga ggwe kitegeera ebiseera ebisinga obungi mu abawala mufeesinga ebikemo bingi tujja ffe nga abapolisa tugenda bakolako ba interview muba bakyali babisi mufunagala okozesa advantage yo ba DJ ba producer nabiki ebintu ebyo wabisanga otya ku side yo munnaye katonda mwebaza mu kumwebaza teyambeererako mu buzibu mu ebyo nti for the start mukama waffe yatubeererangawo nga tugenda naye mu studio nasasula studio yajjayo oluyimba gwokoma eki kugenda ku voicinga producer toddamu mulala tolina na namba ye kitegeera kati ebyo katonda n'abiyisaawo era sibimanyi saabirabako niyo badde obiwulira mbannaa mbiwulira mbalaba nga bazze bagira bacomplaininga era simanyi nakola waati mbiraba kama mwebaze ebyo experience girina akijaba kizibu nnyo kuba waadivayizi mu ekyo nga togimanyi bulungi tolina wayitako n'ogamba anti n'ekyo nze ndowooza tekireeta ekyo producer otandika okwemolerako biki kubanga ogenze engalonsi ogenze naddoboozi lyo tolina sente yadde but producer bwe ngenda nga ngenze mu studio kunkolera luyimba nentuuka nenkubuuza audio ogenda kunkolera sente mmeka nonga emitwalo kange eza 5 nenkwata emitwalo gyange 5 nenga kuwa kati nsinikira simanyi mwe musaga simanyi producer bwengamba nga mmaze n'okukuwa sente zange nti kati ate musanyi byakoze bitya bannange soko iwo omubiri kuki oluyimba omubiri nga makanika nze kyendowooza nti tugende mu studio nga tugenderedde ekitututte era ng'ogenze mu studio nga wetegese tingenze mu studio wa producer gundi kunkubira luyimba nti ye sente kangende ne wezinabadiza ngaye teziwera naawe leeta balance naye olwogendayo engalensa ku bambi byonna bisuubire bikaluba bwendowooza right now tolina manager
sina manager nekolera music wange buli kyolaba buli kyowulira nze maanyi gange yes nesinga bavayo omukyala ye nagamba omwalo nali badde mbera manager we sikinaako buzibu esatwogera netukkiriziganya netukwatagana sina buzibu tulina Aidah Mugo akyayongera maaso kubanga atuyiriramu olugendo lw'embeera lya music ibiri bitya na covid akawuka weekali bannange mwambale mask bw'oba oli waka nga tolina gy'ogenda nnyo nti kino kye kintwala sigala ewaka kuba ogendagenda eka ate obuleetere byoleseeka mwenna mulwale kirala mu steamingeko munoge bino ebiddoddo mapeera miyembe bikoola bibajjo biki teka mu kitamu weebikkiremu steaminge n'abaana mwenna mwebikkiremu mutuyane munaabe tekirina kye kikugjako fumba byo bibatulagirira garlic lemon honey biki munyweko obeere ng'onywa nga oba ne ku baana kuba ebifuba bingi ssenyiga mungi kati tweziyize tuziyize akawuka kali okujja mibiri gyaffe ndowooza byebi si bye first aid yeringa first aid yeringa omubiri gusobola olwanalagana n'obulwadde ndowooza tugezeeko ku ebyo mikwano tube balamu kino kiggwe covid addeyo gye yava nga ffe tulese weetuli nga tuli balamu yes tuli ne Aidah Mugo twagala okubeera nga tuwumbawumba emboozi yaffe musajja oyo mulaba ali mabega wa kamera musajja bamuyita Jjajja Bini kutumiddeko sabo Jjajja Bini ye producer wange Jjajja Bini ate abeera ku kamera eyo ate muzibu nnyo mu bintu by'okuzannya comedy lwakuba naffe covid yatuyisaamu okubinabeera covid talina gwalese waggulu kyano kiriko bagiyita good talent badde nkusaba otabula Enyimba ng'abantu basubscribing ku good talent n'omusajja Jjajja Bini nga ye producer bamuyita Jjajja Bini kyano bagiyita good talent sabula tugenda good talent Jjajja Bini yes producer from Mulongi Jjajja Bini erinnya likusesezza walinnya lye nambuza wakigo Jjajja Bini ati ndabyoseseemu nenga Jjajja Bini kiki Bini yekikusesezza jjajja oba yendabikaye wamma mwebale kulaba mwebale kutwagala mwongere okufollowinga Aidah Mugo ku Facebook Aidah Mugo ku Twitter ku Instagram wonna Aidah Mugo TikTok Aidah Mugo wonna YouTube Aidah Mugo AIDAH Mugo MUGO obeera omufuna akayimba akapya akasembe fuluma omwana gwaffe kyemanyi guli munda musaayi like mother and daughter baleke boogere kubanga bajjudde obukyayi because I love you nalowoozezza nkufumbire kacyayi nemanya nti obudde nga buno bwetaaga kiweweeza ani akuwandiikira akayimba ako bamuyita Kenneth Touch yakawandiika ate ye producer enkadde taata mukulu wange Geoffrey Lutaaya nakuwona Brand Benz nze naawe Brand Benz ntwala John Hill Chobe mutima gwange Robert Rota nange muzeeyi tayinaamu nzeeyi atereeza gwoluleeta ye naalukwata naalumenyaamenya naalukuddiza mulagwenkakasa bamuyita Edi yawe osobola oyimba akayimba kamala emyaka mukaaga olumu wange oluleese ngaalukwata ngaalu editinga ngaalumenyaamenya ngaalukuwa nga luteredde nogenda n'oluvoisinga nalufuluma ndulikirya nnyo akola kiri kyetugambye bakapeera Jjajja Bini oyo muyiseewo ne good talent Jjajja Bini ne good talent ng'omanyi ntwala oyagala wonna Jjajja Bini ne good talent teri yabavuganya ntwala birabanga kawundo abalala mbalaba beesulise kyane endala zonna zezimanyi tuli wano ku good talent ne Jjajja Bini producer from Mulongi twagala nnyo yebadde emboozi yaffe tubadde ne Aidah Mugo olunaku olwaleero alhamdulillah kyendiko ndowooza olwaleero namwe mbadde mukiraba Aidah Mugo olikuki olina kyoliko omwoyo gw'eggwanga gwanninye edda gwendiko nenaku olwaleero naye tusabisabi Katonda kakujabire nga akendere omwana omuwala ono bannange ayimba mbabuulira ayimba naye njagala mbeere nga mbasiibula naye twekuume nnyo covid-19 obulwadde bwe buli buluma era butta
so tuweyoteze tukozese mask tunabe nnyo mu ngalo sanitizing ne bala bingi nnyo nyini ddala tugenda banga twongera okukoma emirundi mingi naye abeere nga atubulya kyekiriwo ekigenda mu maaso ku kamera jjajja B ne live producer mubeere bulungi mweraba.